kuba obusobozi obuyinza okuba nga bansasula sente zange babwina naye nga bo tebaagala bwagazi. Okay, mutabani we omwinamu omwana? Simwinamu mwana. Mama yagamba atya? Mama yaŋŋamba kimu, sente zo yazikozesa naye ajja zikuwa. Mudine neebuuza ajja zimpa ate agira zimpa ddi nga mu kaseera ke nzeetaagiramu si bwe nzifunira. Nze nzeetaaga kati ngenda kubeerawo ntya nga ewatali sente zange, kuba nali njagala zimpe oba ntandikawo ka bizinensi naye nga zizeeyo mu kiyumba kola. Ne mama amanyeko ku nsonga eyo nti sente zo baziri? Ku nsonga eyo agimanyi. Oba jasi zikyabuze mu bubuzi nga omanye embeera eriwo? Tezibuze bubuzi kuba omulenzi ategeka na Kwanjura. Wangi? Ategeka Kwanjura era tekuli wala. Kwama ne mugamba nze ndi wano mbonaabona n'omwana wange tetulina yadde ekyokulya. Omwana wange yalwala ekiwanga, beetaaga sente okukijjanjaba. Omwana buli weather weekyuka like obudde bukwata atandika okusafoketinga nga takyasalwana n'okussa. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Ssebunya. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Amaziga mangi ebiwoobe wamu n'okusoomoozebwa n'okunyolwa okujjudde ku feesi z'abannaffe bannyinaffe naddala ddala bagenda mu nsi naddala ddala ezo ez'Abawarabu okukola ba boyfriend bamaama bataata b'eŋŋanda okulya ssente zaabwe. Emboozi gye tukuleetedde yanjawuloko ku mboozi zetuzze nga tukukolera, mboozi zetuzze nga tukutuusaako. Twebuuza ku lwaki bannayuganda tulya nnyo ssente z'abaana abagenze ku byeyo okubeera nga batetenkanya obulamu. Abamu nno ansa babeera nazo naye nga zonna tezifaanagana. Abamu bagamba abaana bana bava ku kyabatwala ne basiriwala ng'omuntu omu gwe nakubirako ku kakasimu yaŋŋamba SB4 abo abaana basiru yava ku kyamutwala nadda mu kunkwana nange nalina okulya ku ssente ezo. Abamu laavu yesinga bakozesa kino. Tusinzidde sade zeno nansana tukutuuseeko mboozi yamanyi naffe. Mboozi ye yanjawulo yajjudde amaziga okusoomozebwa. Twetaaga okubenganako ku magezi oba oliawo n'okufuna ku bwenkanya. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga kwoli Umaru ali ku kamera nga bulijjo. Sharing akatambi kano bwe wenna wenna ali eyo ng'oli Dubai, ng'oli Oman, oli Qatar, oli Saudi Arabia ne bitundu ebirala. Sharing akatambi kano sharing kako ku munno ali eyo asubira okugenda oba yagenda edda ng'asubira okukomawo kuzibuka maaso kusomesa wamu n'okweŋŋana ku magezi. Oli otya? Endisebo. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi. Bukalubye. Obulamu bukalubye. Obulamu bukalubye. Naye tugenda kwongezaako ku ddoboozi. Webala akaviiri. Webale kusiima. Amanyi akuyita? Maya bampita Rashida, ebyokubiri sijjadukira. Rashida, salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Bankubirako ku ssimu ng'okaaba nga bikusobedde ne ŋŋamba wagenza okunkubira nga ndi kumpiko muno ne ŋŋamba kankuyiteko ndabe ku nsonga zo. Nga nali nakwagala dda naye nga anyway nali Oman nga nfollowinga buli vidiyo gy'oteekayo. Kati kino bwe kyantuuseeko yese ennaku zino mbadde sikyalina data bulungi genda ku media naye kyantuuseeko ng'ennamba yo nali nagitereka dda nga nasirika dda kuba nagezaako mu buyinza mbe obuyinza ne bigaana. Ebyagaanye
neŋŋamba waayi ninamu ennamba eno kuba bulijjo ndaba vidiyo eziteekebwayo nenzifolowinga. Neŋŋamba nange kengezesa omukisa gwange osanga Katonda ayinza okuzza chance gyendi. Naye SB4 teri waggulu wa buyinza era SB4 teri waggulu w'amateeka, so tusharinga busharinzi emboozi gy'oba otubuulidde. Okay, kyavudde ku otukubira kasimu namuziga badde okulukusa. Amaziga ge naadde nkulukusa n'obbakubira kasimu nsonga nakola mu kiyumba 2 years, emyaka 2. Wadde weewaawo saagimalako bulungi naye nalekayo emyezi 3 gye nalekayo almost giba emyaka 2 nenkomawo wano. Akola ssente zange nga nina omuntu gwe nzisindikira. Namuleka e Uganda nga boyfriend kuba sijja gamba nti mwami, nga boyfriend. Mu kumuleka e Uganda nga tuteesezza babiri, ankuumira ssente zange, tusevinga ssente zaffe tubeko nekyo kitukola. Era ntuuka e Oman nga ntandika osindika ssente kuva ku mwezi ogwasooka mpaka we nakomawo, nga zonna nzimusindikira. Kati bwe nali natera okukomawo, contract yali ebuzayo emyezi 3 eggweko, nenfunamu okukyankana ne mukama wange. Mukama wange napisa bubi kati ng'ate mpulira nkoye ate nga ndaba ebbanga erisigaddeyo ddene. Nga omanyi Abawalabu bacunya, bakucunya, emirembe gikuggwako, n'olya nga weetamiddwa, n'owulira ng'ofa, n'owulira nga wejjusa lwaki wavaayo. Kuba batuyisa bubi, tulya bubi, twebaka bubi, tukolera mbugubi. Ebyo nawe birowoozaamu n'okaaba. Kati mba natera okumalako emyezi 3 nga mukama wange amugamba mmanyi mukama wange bansindikidde message omwana wange yabuze. Kati omanyi Omuwalabu ebisigadde ayinza okukola ki naye kikwatagana ku mwana. Bw'awulira nti kikwatagana ku mwana tayinza lwawo. Ate mukama wange omusajja yali mwangu nnyo okusinga omukazi kuba omukazi yali bulabe. Nenkwata ne mbagamba omwana wange yabuze, ate yali tannabula. Bwe nabaga nti omwana wange yabuze, ne bakwata ne baŋŋamba kati tugenda kukolera ki. Kunzira netaaga visa nkole ki? Nzireyo kuba sirina mulimu nagumu gwe nyinza kukola nga omwana wange yabuze. Simanyi oba mulamu oba mufu. Teyalwa boosi wange nagenda nansaliza tiketi mu mangu n'embiro. Kati we yannafuna bwe nti tiketi, omulenzi oyo gwe nali nsindikira ssente ne mukubira essimu ne mugamba ngenda kutuuka Entebbe airport ku ssaawa 12 z'olweggulo. Mbadde nkusaba okole ki? Oninde onone. Teyali mubi, naŋŋamba oke. Era bantika bakama bange ninnya mpaka ku kisaawe wano ekya Uganda airport. Natuukawo ssaawa 12 nga zigenda mu emu. Ili aliwo namusangawo yajja nanona nanteeka mu mmotoka gye yalina nanvuga nantwala eyo alina ekifo gye yantwala nensulayo. Namugamba wano siddamu kusulawo. Kola ki? Ekifo ky'ajja kutwala yali kyali nga nnyumba oba yali hotel? Yali lodge gye nasula. Si yali hotel, teyali ki, yali lodge. Mwasula yakukulisayo mu bulungi okuva Entebbe kuva Oman? Iye bwe kyali. Nenkola ki? Nansulamu we bwakya ku makya kuba nali nkooye nasiiba ku kisaawe ky'e Dubai nga nkooye. Bwe neebaka saddamu naddamu otegeera nga bukedde kwe kusisimuka kwange okwali kusooka. Nenkola ki? Naŋŋamba mbadde nina kye nkugamba. Konzi obadde oŋŋamba ki? Aŋŋamba ssente zo nazikozesa kuba ye yanneesooka. Mwasula naye ku olwo? Nasula naye ye yanneesooka. Naŋŋamba ssente zo nazikozesa. Nze muli ne ntyamu ne mubuuza azikozesa ko ye nti ye. Mugamba ogenda zimpadde ng'obadde tokiŋŋambanga.
koye ngangamba ngenda zikuddiza mu gw'omukaaga sente zongenda kuba nzikuwa ne mugamba mu gw'omukaaga ogenda zimpa koye ntiye naye ngenda kusasulira ennyumba ngenda kuwa ekyokulya n'omwana wo ngenda balabirira kuba already yali akimanyi ndisinga ki maama n'omwana wange nzamulabirira buli kimu ekiseera kiyitawo nga n'obusente bwe nali nzize nabo nembugulamu awo ebintuntu ebyewaka biki nendwala n'okulwala nafuna obulwadde obwali bugenda okunzita nantwala mu ddwaliro nansuulayo yadde okumpa 10,000 yadde okuŋŋamba nti oba ki wabula yanyamba kimu kuba yantwala bwakiro ssaawa 4 ssaawa zaali mu 5 ng'obulwadde bunnuma nansuulayo n'agenda mulwadde wano kireza wali obeera naye era ti olunaku lwe yasuula nange lwali lumu lwe yannona tiyadda mu kusula nange wano yija kujjawo obulwadde obwali bukulumira yakupangisiza eyo empereerwe tiyampangisiza muzigo gwali gwa 7,000 nengwebakamu nagwebaseemu emyezi gyabadde 3 gyegyasasulwa egyasooka nandirodi nabanga emyezi egisigaddeyo 2 gyabadde agibanja nga nsuddemu mu nnyumba takyatuwa kyakulya tusiiba njala ate nga ninakubira mukaddanzaala atusinikire ki ku kyokulya aliko SB4 Media Tuggussa Enssonga sembeza akatebe sharinga geza screen yo zibule amatu obulirize emboozi eno mboozi mpanvu yannaku erimu amaziga wamu n'okusoomoozebwa wamufuna otya boyfriend tusoke kududdokiri wamufuna otya namufuna nti nagenda nemba nga nina omwana oyo gwe nali nina yali yeetaaga okulabirira oba obuyambi naye ng'omwana gwe nali nina taata we yansuulawo nga nina olubuto lwa myezi 4 nenfunako omulimu mu hotero bwe nakolayo emyezi gyali 2 ne mbagamba omwana wange alwadde kemala omujjanjaba tebampa like ki budde bujjanjaba mwana wange kuba bamuwa ekitanda bwenadda newanze obudde omumujjanjaba nga nze omuntu nagenda okudda ku mulimu ne bangoba bwe bangoba nendaba nga ensi enfundiridde sikyalina kyakukola nenzija oyo anti wange gwenkulaze waliwo tukusanze kati woobeera ewe mbeera kati bwe najja nemugamba anti ebintu nga bikalubye ngenda kukola ntya agamba shida kenkufunire kyonna ofunye aziro nga zolabirire ki omwana wo kuba tolina kyogenda kukola sigenda kusobola kulabirira gwe n'omwana nange nina abaana bange nenzikiriza bwe nakkiriza nanfunira ewoyo omukyala awo waggulu weyanfunira naŋŋamba kidogira obeerako awo ofunewo obusente opeko nekyokola olabirire omwana yakufunirawo nga ng'ogenze kukolawo ki agenze kukola mirimu gyawaka nga housemaid kati nakuli nkola nakamalawo omwezi gwali tegunawera nina anti wange omulala muganda wo era wonsanze yagenda wa ku kyeyo bwe yatuuka ku kyeyo bakamaabe waliwo muganda waabwe ne bamugamba twagadde nnyo ki empisa zo osobola otufunira sisitawo eki alina empisa ng'ezizo ko nabagamba ninayo niisi wange ne bamugamba olinayo niisiwo koze nti ko ye nti ye oyo anti wange nankonekitinga nabo mukunkonekitinga nabo olwokuba nti nali sinadde 10 yadde ki batandikirawo okusindika sente kola passport kola musaayi kola bino biki ne bateekamu buli kimu sente nze saateekamu yadde 10,000 kuba kabe transport yantwalanga ku internal affair yali waabwe kati mba sinabawezaawo waliwo enagamba okukola omwezi guba gugenda owera mukadde ne mugamba
oyo gwe nali ngenza okukolera. Nemugamba buli kimugamba ngenda genda kyakabiki ebyange byandibanga Katonda mpisirizamu esaawa zange ngenda kugenda bwerukola. So mweyo moment mwe namugambira n'oyo omuvubuka mwe yankwanira. Yali abeerawo mwana waawo we bamuzaala. Kitegeeza wali okola waabwe? Nali nkola waabwe. Nali nkola. Kati omwezi we gwaggwako omukazi n'ansasula ssente ze zange ez'omwezi. Nangamba naye mbadde nsaba ombeererewoko ennaku nga wiiki oba weeks 2 nga bwe nfuna omukozi omulala gwe ngenda okuba sigenda sobola kikwasaganya. Saali mubi nakkiriza ne mugamba tisooke maama kuba nali muyita maama. Mugamba kale keninde kasana ebyange byakwata mpola mpola mpaka binakkuka. Kyenakola era nakola ki ne tubeera nga n'oyo omulenzi era bwe yali tweyagala. Olwo mama takimanyi. Ngenda kuweza nti mama yali akimanyi nti nno. Takimanyi. Ate omulenzi nansuubiza bingi nti nze tuli ba ddiini ate ffe ewaffe obubi tebuliiwo ne mama waffe wuuyo omulaba biki. Ngamba shida sisobola kola ki kulya ssente zo ate n'ekirala omwana wo bambi biki. Nga tuzeeko emabega nti wano wabeera ng'okyaliyo nga mwagaana mu kwagaana okw'omukwano as in love oba friendship? In love. Omwafunanga budde ky'obweraba? Obudde nabufunanga kuba maama omulenzi yali siwaasula ng'alina omuzigo gw'apangisa gwe yali asulamu eyo Kawempe. Ng'era nkubira essimu n'angamba leero jangu kuba mukadde namusiibulanga bulungi ne mugamba ninako wendaga nga tamanyi gye ndaze nengenda nensulayo nenzira. Nengenda nensulayo nenzira. Bwe namusiibulanga nga ye tafaayo kwegamba era tamanyi kiri wakati wange nakyo naye kuba nze si yenze omuntu akola ki ayangu okupapira ekintu oba nkikuba abantu era nabeera nga nkikuumya azininga secret. Nga nkikuumye nga ninda yeye omulenzi walibanga ddala mbutuufu akakasa kyakola ki kyandaga agenda kirage like abantu be kuba ye yangamba ye takina mbuzibu. Ate nangamba ye musajja musiraamu bamukkiriza akirizibwa okuwasa abakazi abameka abasukka mu omu. Namugamba oli ready n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa? Ko ye nangamba buvunaanyizibwa ki bwe siisobole? Ne tukkaanya bulungi era n'olunaku olwasembayo nga ngenda naviira we ne ndyoka ngenda ku kisaawe ne nnenya ennyonyi ne ntwala mpaka ku maani. Yakutwalako? Teyantwalako wabula kiraya gundi agenti wange yali ankozeeko yalina okuntwala mpaka ku kisaawe. Kati wano mukugenda ye already omuvubuka buli kimu mu kubigoba kwali yali akimanyi nti? Buli kimu yali akimanyi kuba n'obwolumu namusabayo ku buseere ne mugamba nno bankubidde ngenda kwano mpayo k'omutwalo nazimpa. Mu kuva wano mmale muteeseganyiza nga yalina okuterekeranga ssente oba wakirabireeyo? Twali tuteeseganyiriza nga n'okubitandikako bigobako nga buli kimu akimanyi agenda tereka ssente zange era nga ndaze talina buzibu naki era talina nsonga lwaki ayinza okulya ssente ezo era nga ndaze nangamba bwe tuba tukoledde wamu tusobola okukola ki okutandikawo famire kuba nze kintu kyeyantengulirako omutima nanga shida oba ogenze n'okola nodda nja kulabirira n'omwana nja balabirira ate nga nze weakness yange yali ya mwana kasanvu n'omusajja alabirira omwana wange ebisigale tujja kukwatagana. Okay, kati n'ogenda n'okola? Nenkola. Natuuka eri nenkola nenfuna omusala ogwasooka saagumusindikira nalina ogulako essimu n'okusasulako kale abantu abaali bamanji bakuba nalinda essenga omwana asoma nenosasula ebbanja eryoki erya school fees. Nensasula omwezi ogwasooka nali nfuna emitwalo 8. Ogwokubiri nesigusindika ogwokusatu nemusindikira akadde kamu n'ekitundu. Nemugamba akakadde kase ku akawunti 10 lisindikire maama 10 waliwo ebbanja bweriti nalyo limumpeere yali yampako obusente namwewolako ko sente
engeri gye nali nti nina omwana oluusi alwadde biki ne mugamba nazo bwe ntyo ekala 5 ne ngatematema ne gaggwawo 10 ne mugamba azisse ku akawunti n'azisayira ne receipts n'azinsindikira nenkola ntuuka myezi 6 myezi gyali 7 nga mubuuza ku akawunti oza tetuwezezaayo obukadde 3 tinkoze ko yenti mugamba kati gobadde olinawo bumeka nga kyenjagala oba buwezewo 5 3 yagatteko 5 tugule akapoloti ngenda okuweza omwaka nga tutandika okukola ki okazimbamu kuba bw'oweza omwaka contract etandika okuba ng'ekendeera olaba contract ebbanga likola kirigwayo ate ng'oyagala oddeyo ng'olina kyokoze eki kyolagawo naŋŋamba ati gumiikiriza topapa sente nze weeziri ngenda zitereka endako tuwezeyo obukadde nga 10 tugule bagiyita batya eka kyeyaŋŋamba endako sente ziwere ngeri gye nali nti mwagala nnyo namuwuliriza saakaya namu yadde n'akamu nenkanya kusindika buli mwezi gwenfuna nensindika buli mwezi gwenfuna nensindika kati we twatuuka mu mwaka gumu n'emyezi 2 nemubuuza kati sente ziwezeyo meka nze nali nga nze mu mutwe gwange nzikauntinga nti kati ng'engeri gy'oba osindika oba omanyi sente ziwezeeyo naye nga nze nga mubuuza nga bw'onaabuuza omuntu nemubuuza ati ziwezeeyo sente meka naŋŋamba simanyi bulungi naye ngenda keberako nemugamba oyinza obutamanya sente zotereka naŋŋamba munaye simanyi naye linda ngenda zikobera ki zikeberako nkubuulire newayitawo ebbanga ntuuka mu mwaka gumu na kitundu nemugamba omanyi sente ezo ziwithdrawing ku akawunti nina omuntu gwe ngenda kusindikira abadde balina ettaka lye batunda tebalinzigiridde riri ku bbeeyi yaki ya wansi mbadde nsaba oziwithdrawing ozikole ki ozingenda mu kusindikira ozimuwe agenda kunkolera ku bisigadde nga nange njagala kulaba kiki oba muntu ono sente zange azitereka oba azirya naŋŋamba shida sente abantu bayaaye omuntu oyo omwesiga kyenkana ki nze sente zo njagala munange otuuke wano okomewo oba ttaka tugende tuligule babiri tulisasule nga kuliko omukono gwo kwegamba naŋŋambira awo nemugamba ekyo kyoyagala kyoyogera kitu naŋŋamba nze kyaŋŋaana okugulira ettaka nga sagala ligula nga tekuliko omukono gwo nendaba nga kyayogera kituufu neŋŋamba oke tewali buzibu nenyongera era nemusindikira endala kati we nali nga eyo ku kyeyo nga nina embeera embi gye mpitamu embeera ensoomooza neŋŋamba kati amagezi ganzikira mukama wange kolo yali antabukidde omukazi nga ayagala naku nga gezaako kuba yatuukanga ekisaa naŋŋamba gwe one day will kill you naŋŋamba gwe lunaku lumu ngenda kutta neŋŋamba naye omukazi bwananzita nga chances ezikyayinza okugenda nga ndi mulamu zikyaliwo lwaki sizikozesa nenkola ki nembagamba babosi wange nti omwana wange abuze bosi wange engeri gye yali nti musajja yalimu omusaayi gw'Abafirika yali yategeera omuntu era nga buli muntu yena amuwa respect mu kiti kye omusajja naye ate kitali ku mukazi bosi wange n'agamba mukazi we tunoonye tiketi kube ne bagamba kiro bagenda okukya ku makya nga tiketi bagifunye bagibukingira online bagenda okukya ku makya nga bagifunye then we bwakya ku makya ne baŋŋamba then evening tugenda ku test ya corona okole corona then okole ki okomewo okomawo tujja zijayo enkeera tujja zijayo kuba zitwala 24 hours tujja zijayo enkya evening era then ku makya wojja okugenda kuba ennyonyi flight yange yali yakusimbula saawa okuva Oman mpaka Dubai kuba nava Oman mpaka Dubai nga flight yalina kusimbula kuva Oman mpaka Dubai ku saa 8 era ku kisaawe eky'e Muscat twatuukawo ku ssaawa 7 kwa bosi wange yantuvugana ntuusa ku kisaawe Muscat ne tutuukawo ssaawa 7
Okay, kati mukuva eri wajja nga wekengedde nti sente zo teziriiwo oba wali tonnamanyako? Nali sirina kyemanyi azini nga ye bwe yali angumiza nti nno ki sente zo weeziri zisagala kugulira poloti nga tekuliiko muki mukono gwo. Kati ekyo kyangumya ne ngamba anyway ayinza okuba ng'akola ki aziina ng'era sirina kwekengera kwonna. Kuba buli we yazisanga ku akawunti nga risiiti azinsindikira nga ngamba ntaddeyo akakadde ntaddeyo obubiri bwe bityo. Kati we natuuka ku kisaawe e Dubai nemutegeeza nti ndi Dubai naye mbadde saagala engeri gye nsiibye Dubai ng'enjala ennuma mbadde saagala ntuuke entebe nga sikusanzeewo tokola ensobi eyo nga muli nange ntandise okwekengeramu nti nyinza okukola ki tuuka ku kisaawe ne simusanga ate nga sina mutu yenna gwe nagambye nti nkomawo. Kati okizuula otya nti sente zo za talina kweyadde 10? Kola olunaku lwe nakomawo lwennyini mu kiro ekyo kyennyini kuba natuuka ano natuuka e Uganda ssaawa 12 n'eddakiika 45 ne nantuuse waka ssaawa zaalinga 3 si waka wabula mu loogi kuba gye yantwala. Nerongosaako ng'omuntu nenaaba kuba obuko obwali bungi ningaake neebake mba neebase ku makya bukya ate bunakya bulungi nangamba mbadde njagala kwogera naawe emugamba kuba nze muli nali ngamba oba agenda nakunkolera surprise nga mutima ngamba kyeka alina surprise gyategese naye nga simanyi. Nangamba nina ekintu kye njagala kugamba nze ne mugamba ngamba ate ki nangamba sente zonna zikozesa teziriwo naye omwezi ogw'omukaaga ngenda zikuba nzizaawo. Akaseera kawulira otya? Ntyamu nempunga nangamba naye totya sobola okuwa kaadi y'emmotoka yoweeri nobeera ne kaadi y'emmotoka nga ne sente zo wenkola ki wenzinoonya. Mugamba ekituufu kiri nti kaadi y'emmotoka si gye ngenda okulya ate si gye ngenda okola ki okubeerawo nti ensasulirire nti enkolere kino neetaaga sente zange. Nangamba ebyo ngenda bikola ngenda kusasulira ennyumba ngenda kugulira ekyokulya ngenda kukola ki byonna ngenda bikola. Yabikola kyenyinza okugamba abikolako emyezi gyalinga 2 nampangisiza ennyumba naye nga ye tagisulamu agisulamu n'omwana wange n'abikola emyezi egyo 2 naye ng'era ennaku ezimu tusiiba ne tusula leero n'akuwayo 15,000 enkya n'atakuwa engenda awulira ng'embeera ekalubye. Wali girlfriend yo mu kugenda bwe wadda tulwakitonga nti ntwale ewuwe waka mu maka? Yangamba buli kimu genda kwata mpola mpola tugumiikirize. Yalina ng'ekigambo kimu kyakulembeza ati gumiikiriza Rashida gumiikiriza ng'ekyo kyokka kyakozesa. Ogenda nti gyakupangisiza mu kasiko teyasulayo yadde olunaku n'olumu? Omwezi ogwasooka teyasulamu yadde olunaku n'olumu, ogwokubiri nasulamu ennaku zaali 2. Ennaku ez'ebbiri nendandika mubuuza kati kembuuze wampangisiza omuzigo guno ngaki kanziramu nga mukazi wange. Nemubuuza kyekiraga nti ndi mukazi we kuba wampangisiza omuzigo naye lunaku luziba ne luggwako nga tolinnyeewo, wiiki neggwako nga tolinnyeewo nkuwuliriza ku ssimu. Angamba kimu gumiikiriza. Ekiseera kyatuuse nansuulirawo ddala muzigo naba nga tatuwa kyakulya n'omwana n'alwala nga tatujanjaba n'omugalo we gwajidde. Nenkubira ab'ewaffe ne mbagamba amazima gali nti ekyokulya sikyalina naye nga ab'ewaffe benkubira amazima gali nti tebalyako oba ŋŋambe bangayo yadde 10. Essaawa eno ntuuse kutuuka wano wendi nga be banfiidinga naawo. Waliwo tukusanze gambye anti wange kati woobeera? Si wembeera naye nabadde nina eyo gyenviiridde gyembeera saidi ze Munyonyo road oba omumanyi gyembadde mbeera n'omukwano gwange wano bamuyita Sharon gwe mbadde mbeera ne maama wange nga bembeera nabo. Kati ono anti wange natuuse nga mukubira essimu nga mugamba manyi
njagala kujjayo okulaba bintu byange oba bituuseewa. Nateekayo paasipooti nenkula n'omusaayi ne buli kimu ne mbikola naye tebankubira simu mbadde njagala kola ki kuba nze amazima ndi musiraamu naye embeera yantabukako ne mpulira nga ne Katonda sikyamujjukira. Kuba ekisooka mu byonna nalwala obulwadde obwali bunsita nga tebulwadde bulwadde Buganda. Kuba obulwadde obwali Buganda ne mbwejanjabisa nga tanzijanjabyeko yadde ne buwona. Bwe bwawona ne ŋŋamba kenkole ki kemwesonyiwe ŋŋende ewaffe ne nenya ne ŋŋenda ewaffe nga sinaadde ekikumi yadde ekyokulya. Ne mukubirawo ku masimu ne mugamba kale oba tonjagala oba tuganya okukwatagana mbeera eki ey'abaagalana mpa sente zange nze ntandika obulamu kuba okimanyi nina omwana. Mu bbanga lyonna lye mumaze wano ng'oli mukazigo ekyesente yali akyakyogerako negenda kusasula? Yalinga ŋŋamba nti nze sente zo nzimanyi nja zikuwa ng'abeera akiŋŋamba kuba buli lwe twayombanga nga mbeera mugamba naye lwaki tompa nze sente zange netandika okweyimirizawo ng'omukazi kuba olwedde wansanga neyimirizawo ng'omukazi. Yali agamba ati aŋŋamba nze sente zo nzimanyi era ngenda zikuwa. Ebbanga ly'omazeeyo ng'omubanja wageza kugendako ewaka waabwe kuba olwedde bali bakumanyi? Olwedde ewaabwe baali bamumanyi naye tebamumanyi nga mukyala we. Naye nayogerako ne mukadde amuzaala maama ne meseji ze nkyazina mu simu. Mami ebigambo bye yanziramu byamala amaanyi kuba obusobozi obuyinza okuba nga bansasula sente zange babulina naye nga bo tebaagala bwagazi. Mutabani we omwinamu omwana? Simwinamu mwana. Maama yagamba atya? Maama yaŋŋamba kimu sente zo yadde yazikozesa naye ajja zikuwa. Mundi ne neebuuza ajja zimpa ate yagenda zimpadde nga mu kaseera ke nzeetaagiramu si bwe nzifunira. Nze nzeetaaga kati ŋŋenda kubeerawo ntya nga ewatali sente zange kuba nali njagala zimpe oba ntandikawo ka bizinensi naye nga zizeeyo mu kiyumba kola. Ne maama amanyeko ku nsonga eyo nti sente zo baaziri? Ku nsonga eyo agimanyi. Oba jasi zikyabuze mu bubuzi nga omanyi embeera eriwo? Tezibuze bubuzi kuba omulenzi ategeka na Kwanjura. Wangi? Ategeka Kwanjura era tekuli wala. Wani yagambye? Nange mbadde ndi nyine ku simu yo waje omukyala. Ati omukyala mu kwogera bambi abadde talina kyamanyi. Ngaze kubuuza waliwo omukyala omulala ngaze mubuuza okwanjula n'okutuuse naye oba ngenda kwambala lugoye ki kwa yeyote okwanjula okwani nga ne gwagamba talina kyamanyi. Nga ŋŋamba waliwo awo omulenzi eyalina omukazi eyagenda ebweru n'akomawo konze kolye n'amubuuza mulenzi ki aga kati mukwogera oli nekimusumatuka nti omulenzi yalya sente zoono. Mbadde surprised nnyo kuba nze nga nze kimanyi ne famire yange nti yalya sente zange naye ate n'oyo omukyala ayogedde yaki. Omukyala yobadde omumanyi? Omukyala mbadde mumanyi era naye akumanyi mukwano nnyo okuva emabega nga ne bebi wange nga kuva buto yamuwa ekyokulya kuba olusi kyabulanga n'amuyita n'amuwoleza akacyayi n'akamuwa amanyi. Naye maama oyo omulenzi yamwise n'amugamba nga bw'onaayita abantu abanaakuwerekera. Maama yeeyise ono omukyala? N'amugamba naye already agenza okubyogera nga nze ndi mu programu okubira gwe wabyogeredde. Kati ndowooza oli bwagenza olaba omukyala nga tasobola mboozi yonna ginyumya nga mu maaso gange nayita oyo gwabadde anyumiza n'amuza ebbali n'amunyumiza buli kimu. Kati oli bwamunyumiriza buli kimu n'oli tabiŋŋambye wabula nte n'abinyumiza oyo anti wange najja n'akola ki n'agamba okwakunjira wekuliyo. nze ninkuba omulanga gubadde kwama ne mugamba nze ndi wano mbonaabona n'omwana wange tetulina yadde ekyokulya. Omwana wange yalwala ekiwanga beetaaga sente okukijjanjaba
omwana buli weather wekyuka like obudde bukwata atandika okusafoketinga nga takyasalwana n'okussa yagenda Kwanjura asirikidde obukadde bwange obwa Sente bwe nabonaabonera mu kiyuma n'engalo ne zituuka okujja nenkaaba amaziga oli naŋŋamba anti wange naŋŋamba kati byokaabya biki okaabira ki ne mugamba lwaki sikaaba kuba teyandikutte Sente kuzissa mu mikolo Kwanjura ng'akimanyi nze nalina omwana ndi maama ndi taata n'azirya yadde obutandikira obukadde obusatu empulidde ebyo nempulira ng'omutwe gukyanga nkubye omulanga naŋŋamba situka ogende ewa maama we situka essaawa eno ogende ewa maama we kasita omanyi otumanyiwo genda amaziga ago g'okaaba ogakabire mu maaso ga maama we nensituka negende ewa maama we simusanzeeyo nenkomawo neŋŋamba kenzire ku ssimu yo ngiremereko mpaka bwe nafuna kyenjagala naye nga amaziga gampitamu sirumiddwa nti lwakuba agenda Kwanjura ekinuma kiri nti aganya okumpa sente zange. Kati enamba yo ogirina? Enamba ye ngirina. Wali omukubiddeko? Nasembayo okwogera naye wakati kitutte omwezi siba kitutte omwezi era nasembayo nga twogera tuyomba nemugamba kale byonna byandikanye empasente zange zenabonaabonera nayita kufa aliwo anti wange kuba naye twali tufollowinga programu zo zombi gwe nalekayo oyo gwe nkugambye yampangira nemutegeezaako buli kimu nangamba naye embwa eyo kiki kyerifeeraba kubonaabona essaawa eno nze Ssaabasaala naye bankena bukenyi titiketi yiino nifukamira nesaba Mukama nangamba shidi essaawa eno negomba okudda nemugamba embeera gye twayitamu mbutuufu so era embeera we yantuuseeko nga nfundiriddwa omwana mulwadde ali mu kusafoketinga sinadde eddagala enyinza muwa sinadde olukumi olumugulira eddagala nakubya omulanga enjula ogamba nti kengula obutwambunywe n'omwana wange omuwe tufe tuveewo ate nga nakigezaako ne Katonda yamba buyambe. Kati nga olwo n'embeera yekutuusa ku ekyo olwedde nava eno nga mbonaabona olw'omwana nengenda nkolerere mbeeko obulungi n'omwana ate bwe nakoma naddamu mbeera emu seyakyukako. Ngamba mu nnaku zino wamukubiddeko ko wagezezaako okumukubirako? Sinamukubirako. Okay, ye maama yo gy'ogenze nga taliiyo lwaki toddayoko n'omunyonyi? Sinaba kuddayoko okumanya biri. Bakugamba kugumiikiriza mu bbanga ki? Nagamba yangamba gwa mukaaga right now ogw'omukaaga gwaggwako kuba namugamba ninza ogw'omukaaga gugweko ogw'omukaaga gwaggwa kusala badde olukumi. Ate n'ekirala bayinza okuba nga bakulimba kuba bagaba talina ssente yadde ez'okusasula ate nga agenda Kwanjura bayinza okuba nga bajjase nga teri Kwanjura nga balimba. Kwanjurako gyekuli nange ekituufu enamba ye ogirinaawo? ono nkonfaminga ngiina ey'omulenzi sombe ku ssimu yange mala okukubirako omusajja ono etunddeko n'okonfaminga kyo kikuletedde okukonfaminga? kindeetedde okukonfaminga omuvubuka talina mukazi omu gwagenda okwanjula ate mulala kati ate gwayanjula amwinamu omwana n'omulala amwinamu omwana ebaana babiri mbamaama babiri kati oyo gwatagenda kwanjula yasindikira friend request ku ssimu yange kyaka alina kyakola kikyagala okuntegeezaako yandibanga alina kyamanyiko nensi saagiddamu neŋŋamba sina kyenkola ki kyenjagaza era tengasa nenjikola ki sombeku namba bayinza okuba nga bamuwaayiriza naye anyway emboozi ya Rashida ogiwulidde naye nga byo si byangu katusabe kamabeere wakisa bwe wonna wenna ali eyo ng'oyita mu mbeera bwe wonna wenna ali eyo ng'oyita mu mbeera bweti embeera eno mbi nnyo bamu akafaananyi naye bwe bulambo tutambuliramu ffe nga ffe tekyetukola tugezeeko mu byotulabe
ffe kyetukola tutuukiriza emboozi ezo oba oli awo kanabeera wakisa tubeera nga zigguka bamuyitani omukolo guliyodde naye nga ye gwagenda okuddukira wamu omanye amannya ge tiza naye obadde omumami yali myaka ng'emeka katakwata emikolo gimuwuuba ate eya maama yogirina maama bagezezaako okumukubira kuba oyinza okupapira ebintu biteeka mu mawulire ate bo nga balina pulaani wangi ngezezaako buli kimu n'obugumiikiriza nga bwe nkugana najja mu gwakusatu nolyo nebbanga badde mukugumiikiriza era singa nabayita dde abamawulire kuba ne mami wange mwenyini anzaala yaŋŋamba ki tetugenda mu mawulire nolaba oba oyambibwa kale nno nze mbadde nteesa kuba faada yaganya okukwata essimu mbadde nteesa ogendewo ku poliisi nagendayoko naye nalina mukwano gwange gwe nakomawo naye ye kale naye alimu ebyo naye yaŋŋamba ebintu ebyo biraba okubisa ku poliisi oyinza obisaayo naye ate bo ne bakuyita emabega ne bagulirira kaka ne bamusiba ennaku nga 2 oba 3 ne bamugjayo lutafuna bwenkanya kati nanti nze mbadde nteesa kati nga bizze mu mawulire nga nasooka ogende ku poliisi ogenda ku poliisi olipootinga omusango okubanyonyole bulungi buli esimu yange yali ekipinze buli kimu whatsapp we yayiika egundi messages zonna evidence zaali ziraga nti namusindigira nga sente ne buvambu receipts bana nakubuuza nti olina evidence yonna eraga abula nasigaza obupapula bulinga 2 obulaga nti ki namusindikira sente bwali jesi 2 bwokka kubanga bwenagaya nti SB4 teri waggulu w'amateeka so badde nsaba ogende ku poliisi oripotinge wewe reportinga ne reference nenjifuna ne bamukubira agende ku poliisi n'agaana bamukubira yakkiriza nti sente yazikozesa yakkiriza yakwata essimu era nakkiriza nakola ki yagaana okugendayo nebiwanvwamukko nange sakomukubira takwata simanyi oba essimu so ne dadi wange atanzaala dadi wa muganda wa dadi wange nabimuyitiramukko nayogerako naye namugamba kola kyayagala kwogera naye yayogera si bulungi nemuta nemwesonyiwa nangamba yaŋŋamba nze ebintu byo tobinyingizaamu kuba gye wamwera sente saliyo ate ye mukadde abeera mutuufu lwakuba nti yasigala maama ye mukadde nange era talina nsobi yonna era sigirabawo wabula obuzibu buli kuki ko ye yalya sente zange kuba nzize neetaaga sobole okuba nga nkola ki ndabirira mbeerawo n'okulabirira omwana wange kati saawa eno sirina kyenkola neri ebweru sikyayinza kuddayo ate si ye wantu gy'opapira nti kenzireyo nkole ono mugole takwata simu ndowooza emikolo gimububa mpaka simu ya maama tugezeko okugenda naye tulabe naye nga gwe wena wenna ginyige wano nga wena wenna ali eyo badde nkusaba ebintu bya ssente bino bitabula nnyo abantu emikwano mingi famire nyingi eyakunyirwa essente muganda wange gwe ali eyo agenda okukola basuubira okugenda okukola teweesiga boyfriend yadde omwinamu omwana tomwesiga genda n'ekiruubirirwa obanga bamuyitaani batyakozesa lya maama Mariam obanga ogenza okukola beera n'ebiruubirirwa byo ate era otuukirize ebiruubirirwa halo gyebaleko nnyabo kale nnyabo kati njogerako ne maama Mariam njogerako ne maama Mariam kakati nze ndi munnamawulire
Ndi munnamawulire. Waliwo Wangi? nze ndi munnamawulire. Waliwo eyabadde aleese keesi waliwo omukyala eyabadde aleese emboozi ngikole naye nga sisobola kukola mboozi eno nga sitegedde ku sayidi eyo. Ayabadde akola ki? Waliwo eyabadde andeetedde emboozi ng'alina okwemulugunya naye nze ne ŋŋamba sobola kukola nga sinnaba kumanya ku sayidi eyo ewo ngezeeza kugera ku Fahadi aganye okukwata essimu. Ensonga zino zize ku Fahadi ne Rashida. Rashida agamba nti yaweereza Fahadi ssente ze, ssente munaye mbu ne zibula naye mbu n'azikozesa. Naye Rashida akaba amaziga agamba nti siko singa amuwa ssente ze naawe yiyo ekyokukola naye ali ku zero talina kyalina kati tamanyi kyakugenda mu maaso. Yamusuubiza ssente zino agenda zimuwa mu mwezi ogw'omukaaga naye kati n'amasimu takyagakwata. Kwegamba nti neŋŋamba lwaki sikubirako gwe kubanga gwe maama waani gwe maama wa Fahadi kuba bwe tubitwala ate mawere kijja kubalabika bubi. Kati maama ensonga zino badde ozimanyiiko? Ensonga ezo zimanyika akatundu ennyo. Ye maama. Kubanga baasooka kuba bantu baagalana nga mukyala we ne bakukuta n'abeera ebweru nga balina pulaani zaabwe era n'amusirikira nga esente ezo zitaategeera. Era kyalina sente era basooka kukuta bonna nga bali bonna era nga bafumbo. Kaakati oluvannyuma yazitegeera era kita omuwala ne mugamba njagala mujje wano tutule mu bintu ebitunaabiri. Omuwala nga gakozesina transport ate mbadde nzira kati karantini we yatuukira omulenzi kirinwadde ekikumi kize naye nga nali njagala batuuza ng'abaana. Ye maama. Bannanasa bonna. Kakati maama. Kati oyo we yajja okujja nga ajja okundaba ayita bujantusira mu kkubo nti ze sijja kutyanga nkuwulizaako eno maama. Ne mugamba lwaki totudde tozze nga ate nze nakuyigamba ojje owulira. Ye maama. Naye era naye yagaana okudda paka yankubira essimu nti nze bivuddeko n'essimu yange esembayo ne mugamba lwaki njagala batabaganye oli akubuulira esente azikutasula kubanga naye ayagala okutasula naye talina esente nga womenya ebyo esente byamufaako zessaamanya zafa zitya byali bate era be babimanyi nga baabazi naye kati maama naye nga teyazibba buddi kubanga baali bamukwana era nga maama okunoonyereza kwe tukoze kiraga nti Fahadi agenda okunoonyereza kwe tukoze ffe nga ffe kiraga nti Fahadi agenda kwanjula. Okunoonyereza ffe nga ffe kwe tukoze kiraga nti Fahadi agenda kwanjula. Nti Fahadi agenda kwanjula. Allahu akbar kabira subhanallah. Si yema sebo tata. Si agenda okwanjula. Nebo jane nkulaga ku kadi newe nkulaga ku ki muganda wa Fahadi. Kubanga byonna mbirina. Ne kadi tuzirina, ne budget tuzirina, ne bwenkuyita mu meeting kubanga waliwo meeting esemba. Senga abadde ne ssente yalisaze obutamu ate n'ayanjula. Si agenda okwanjula, agenda okwanjula balala. Yamugwaddako. Era naffe ensonga badde tujjeeyo nti lwaki ssente ate onaakabira ssente ze. Taata, njagala ojjeyo eka nga gyendi. Tunyenyeregane, nkugireyo kadi, nkugireyo budget byonna ebintu ebiriwo. Oyo yennyini Fahadi talina wadde kikumi nga bw'omanyi omuntu bw'abeera ne ssente ne zimuggwako. Era asatenkanya butetenkanya asasula Rashida ssente ze. Era namugamba newulibadde oyo omwana omusasula ssente ze. Owulira? Naye ate kati ssente yazijja ne ku ssaawa yaakakati emmotoka we yali yakwama teriiko pulaani teriiko kisi yafa. Ate ssente yazijja wa taata wange. Kati maama mbadde nsaba. Ssente ku kyalo nga ntudde awaka ne gamba genda kuwa mama ogenda kuwa kadi bazirina naye nga si yagenda okwanjula. Maama mbadde nsaba. Okwanjula agenda kwanjula ddi? Maama mbadde nsaba. Bwe ng'omuzadde okwate Rashida ne Fahadi obatuuze buli mwategeere muno kuba Rashida yali ku zero.
yampangisiza akazigo era nali muguddeko ku bintu ne muweereza nga talina wadde mmere nentoola akasente ne ke nalina ne mugamba ogira olyako faali nga waatiriira owulidde era bwe boolaba bazibu byobufumbo bizibu era babadde bafumbo paka bwe bakyankalana ne bagenda naye mugamba faadi ne buli badde ogenda kusasula sente za Rashida kubanga Rashida mwana wange mumenyera yali mukozi wange yamujja n'amwagala owulidde ndi simanyi nga sibamanyi bakukuta byabwe owulidde kaakati mbadde nsaba onva olunaku nemekutambula mbeereyo eka ojje ne Rashida owulira noonyereze ne faadi oyo ajje kubanga kati ate nze sibimanyi gye bayagalanira saaliyo gye bakukutulira simanyi ekyo kituufu owulira kati maama nze mbadde nsaba gwe otuwa olunaku nga faadi waali nze nzina Rashida nga faadi waali nange nakyagala dda naye Rashida nawe mubuuze yennyini mubuuze maama we takuyitangako ng'omuzadde nanga nnuma kubanga ndi muzadde ne faadi muzaala ne Rashida muzaala kyenava mbagamba njagala mwenna mutuule faadi ayogere sente za Rashida ngenda musasula atya ngenda zikola nti simuwa era naye yennyini muli kugamba naye ku ssaawa eno naye talina sente nesente zinonyereza akole emmotoka eddemu akole asasule Rashida sente kuba nze ndabye watukitwala ate ku leve endala faadi tusobola ate okumusiba ate nekyabika bubi oba so kwe kusalawo kuyita mu nkola eno ennyangu nze mbadde nsaba maama si kibi kyogambye si kibi taata era neyanziza nze mbadde nsaba gwe otuwa olunaku otufuneyo olunaku nga omuyite olwaleero afuneka leero mmande olwaleero mmande ye maama kaakati mbadde olwaliro mmande katulabe olwokusatu insha Allah olwokuna kale maama tujja kukubirako nekitwala wala nnyo kati kwezi ennaku kati mumpa oba lwakuna olwokusatu nyinza obutabaawo bulungi naye olwokuna ffe lwonna newootugamba enkya ffe kasitala enkya sigenda kubaawo bulungi kubana kusaawa eno eka ng'amazima amatuufu ne bwotuukayo siriiyo nina mu kyalo byemaliriza siriiyo kale nze mbadde nsaba nti gwe wonna wamufunidde faadi nesokota Rashida netujja netuteeseganya faaliwe naaba mufunye naye ng'ennaku zino taliiwo alina gye yagendayo ne munne kati ngenda kumukubirako ndabe munoonyerezeeko ndabe oba naamufuna kale maama tweyanziza nnyo nange neyanziza ssebo Rashida alina essimu yajja kukubirako otuwa appointment nange nina eyiye kale maama tweyanziza okay ndowooza owulidde maama ndowooza maama owulidde bulungi nze ndaba nga kyekyo kyekisinga tukwatagane tugende nga ne faadi waali nze nali kyensinga okwagala abeere nga era nga kyeyali akola before nga nsasulira ennyumba ngulira ekyokulya n'omwana byonna ng'obuyambi obwetagisa ku muntu ng'abukola nga bwembeera bwengumikiza naye kati essaawa eno n'ekyokulya sikola ki sikirina omulimu sigulina omwana ne bwalwala nfaako kuba kati essaawa eno embeera y'obudde mbi buli weekyuka bweti omwana atandika okusafooketinga n'olaba nga agenda okufa naye ekyo ekizibu kyava mu kumuzaala so baŋŋambye olina omutwala nakola ki nalongosebwa oba n'omufunira eddagala nga lya habo ery'okumujjanjaba ku bajjanjaba ebiwanga nina kitunuddemu ne ŋŋamba omwana ono agenda kunfaako kuba egyo ate yatabuse nnyo n'asafooketinga nnyo kuba embeera ya budde yakyusaawo olw'eggulo nekuba n'etonya nemubikka naye nga nekyembikka sikitegeera nga ne waaba omubisi kasita y'empewo emuyitamu oba mawuggwe ge gafuna obuzibu nange sikimanyi naye neetaaga okukola ki okugenda mu basawo ne bakikola ki ebyo byonna tubitegedde kati nze mbadde nsaba ogenda kubira ku maama atuwa appointment onkubire tugendeyo tumiitingemu nga faadi waali kagwe woli maama waali tulabe ebbanga lye banaatuwa nenge gye bagenda okukusasulamu ye maama akwataganye yes ye maama tamanyi mwakukuta bukukusi talina kyamanyi naye ng'omuzadde naye kimukwatako kuba mutabani we era bagamba omuganda agamba nti azaala ekibi akiwongerera so maama agenda kutuyamba atya mu mbeera eno so
mama jamu kubirako bancha oba mukubirako leero akawungeezi muteeseganye olunaku lwakuwa tujja okugendayo. Kitegedde Rashida? Okay, tweyanziza nnyo. Nze muzukulu wa Kabajja omugenyi. Kino kyakuyiga, programu ene kuba kyakuyiga ki? Teweesiga muntu ku kya ssente. Teebereza boyfriend wo mulesa asasula ennyumba ya mitwalo 12 mitwalo 10 single room ng'alinnya boda atambula agenda okukola ekyeggula lya kikomando ekyemisana n'ali akatogo ewa mama Naaki kanusu 15 gwogenze ebweru omusindi otandise omusindikira ssente azikuterekere akakadde oba emitwalo 8 azikuterekere wazirya abana omusango. Teweesiga muntu ku ssente. Uganda tuli bubi okusinga mmwe abali eyo bannyinaffe. Tugende n'omulamwa oba bagenda kukolerera abaana bo kolerera abaana bo. Waliwo ennaku zino abaliwo simanyanga superlife simanyanga biki oba bagenda kukola toyingirira teri muntu akubalira ddiiro mbate zino simanyanga tiyingira buno obuzannyo ate bufuna ssente kiralo no peera ku mulamwa genda okole ssente otuukirize ebirooto byo. Wagenda kuzimbira maama wo nnyumba kolera ssente kola ssente ozimbira maama wo nnyumba. Wagenda kulabirira famire yo wagenda kwekulaakulanya kola ssente weekulaakulanye. Gendera ku mulamwa lemera ku mulamwa gusa omulamwa ne ssente yo. Tosindikira boyfriend ssente. Tosindikira sengaawo simanyanga ate omwana wa lugundi alwadde ekigere yalinnye ku musomaali agaayo omuliro no lemera ku mulamwa tuukiriza ebirooto byo. Sikunenya kuba ovaawo ng'oledde oli mu mukwano. Obwesigwa bwe bamuteekamu bwe bwakwetera okukola ekyo. Naye mmanyi ajja zikuwa singa abaazifunye tumukwate empola. Ebinaava ewa maama. Wampa ssente zange sina buzibu kuba nze kyenjagala ze ssente zange ndabe nti nzikolamu ki ekinanyumirizawo n'omwana wange kuba kati wendi omuzigo gundimu gwina osasulwa tulina okulya nze n'omwana. Era ekyandeese wano ewa anti wange ndabe oba nzigusa ensonga nenkola ki nembaako nga bwentereera. Anti wange oyo mwenyini nyini angamba naye ssente ezo ogenda zireka zigende zityo tewazibonaabonera emyaka 2 ova ku mulamwa gw'essanyu obeerawo ng'okolera ku limooti deeno deeri batukozesa ng'abatali nti naffe tuli baana b'abantu. Kwegamba wenna birowoozezaamu ne ngamba naye ezo ssente sintini afazaliko yandimpaddeko ekitundu kyazo. Ziri ssente mmeka kubalirira? Mukubalirira buli obukadde 8.5. Okay. Akasembayo bwe wenna naddala omwana ow'obuwala nga wagenda kukola tuve mu zigurupu za WhatsApp. Omuntu wajja mu inbox yo ng'akukwana yesu osobola okugwa mu laavu naye temugatta bizinesi ku muntu gw'ojja ku social media. Omuntu omujja ku Facebook omujja mu WhatsApp omujja ku TikTok temugatta bizinesi. Impozi nga gwoyagadde nga kankuweerezeeyo omutwalo oba emitwalo 5 olyeko naye takulima nti asobola okugwira poloti mbu mpereza ssente nkugwire poloti mpereza ssente nkukwe no temugatta bizinesi ku muntu gw'ojja ku social media. Mwabali eyo ayina amatu ategeere ayina amatu awulire ayina obwongo ategeere. Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sewunya Umaru akoze ku kamera nga bulijjo. Sharinga katambi kano likinga genda ku Facebook nonya SB4 Media Tuggussa Enssonga like subscribing ku channel eyo ne ku Facebook likinga genda ku YouTube searchinga SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing ku channel ya feyo apya njakubeera nga obiraba buli kimu ekigwawo olabye naye obuzibu jja buvunuka beera n'okukkiriza tulinde mama chana atugamba enfadi tujja mulabako tuogerezeganye naye tulabe ate ekigenda mu maaso naye ng'ekyobukulu genda ku police we reporting bere ne gundi eyo so SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja omugeyi Sebunya Ssaabasajja Kabaka wangaale.